abantu 3,600 abawangana akawuka akaleeta mukenenya okuva mu disitulikiti y'e Kamuli Busoga ey'omambuka bagamba nti baagala gavumenti y'eggwanga Uganda ebeeko kyesobola okubakolera kubanga okutya kweyongedde mu bo oluvannyuma lw'okuwulira nti omukulembeze w'eggwanga eri Amerika naggagga Donald Trump yasalako obuyambi obwali bwatuukako omuli amakereni agaweeza akawuka akaleeta mukenenya awamu n'ebirala. Kaakati okusinziira ku Steven Saramuka ng'ono ye mukwanaganya w'abantu abawangana akawuka akaleeta mukenenya okuva mu disitulikiti eno asabye abantu bano okugira nga bwe batyo babeera bakakkamu nga bakyagenda maaso n'okuba nga tebalindirira ekituufu kyennyini ekigenda okuba nga kisalibwawo ne gavumenti ya wakati. Ebiriwo bitabaterebula mu mire eddagala bulungi ate mwegale okukola ebintu ebinaatuusa eddagala lino obutabakolera bulidde tubenga tubakobera tukimuli kumira eddagala emulekera okunywa ebitamiiza muwajja meeso n'okutamiira butiini eddagala liiryo baliniiniemu ekiseera kidda kutuuka obone nga akakerenda kafuuse eikerenda lifuuse kakerenda katugeze singa Trump tatuyiriramu ne bakati eddagala lirigayo lyakugula bameka abanaasobola okuligula n'eddoozi ndaleeti ey'omwezi omulala ennuma yaleebaire ng'egula emitwalo 3 n'okusoba bameka kwife otunaaba tusobola okugula eddagala lino singa liira mu kugula sente. Onyukedde olunaku olwaleero ng'omubaka pulezidenti atwala ekitundu eky'ekibuga ky'e Lugazi giyite Lugazi Municipality ng'ono ekigongo Juma olwaleero ategeezezza nga batandise okuba nga bwe basala entoto butya engeri gye basobola okumalawo embeera y'obubenje naddala oba omuliro ogugenda gubalukawo mu kibuga eky'e Lugazi otatadde. Kino kiddiridde omuliro ogugamba okuba nti guno gwava ku mafuta ogwakwata ekifo esanyukirwamu ekimanyiddwa nga Storm Bar and Guest House oluvannyuma n'amafuta agaali gategekeddwayo kyokka agamba nti olukiiko lwe babaddemu baliko bingi batuuseeko oboolyawo n'ekigenda ekyokulaba nga batereeza embeera eno k'oteeka okuteeka mu nkola etteeka erya trade order okusobola okuyambako okulaba nga liluŋŋamya engeri emirimu gye girina okuba nga gikolebwamu mu kibuga Lugazi. Nti town clerk wa Lugazi ne police eregulatinge entunda y'amafuta era egezeeko okuteeka trade order mu nkola amafuta ogateeka ku street nga bagatunda nga waliwo petrol stations kimenya mateeka n'omwana omuto akimanyi n'olwekyo nawandiika ebbaluwa ne mpandikira police etuukirize ekyo ekyasalibwawo district security committee kulaba nga ekiragiro ekyo kiteekebwa mu nkola wabeerewo order mu Lugazi si buli omu kutundira kintu awataliwo n'okukola business eyinza okujja mu bulamu bw'abantu ng'eri mu public nga okutunda amafuta ku street. Kyokka abamu ku bakulembeze okuva mu kibuga Lugazi nga bakulembeddwamu Ede Kaggwe bategeezezza nti beetaaga omubaka pulezidenti mu kitundu kino Kigongo Juma abeeko engeri gy'asobola okuba nga bw'ati akolagana bulungi n'abakulembeze abalala okusobola okuba nga ne basindiikiriza abantu bonna abagenda batunda amafuta mu kibuga eky'e Lugazi be baluumiriza nti bano be baviddeko omuliro ogugenda gukwata ne gusaanyawo obulamu bw'abantu n'ebintu ebibalwamu obukadde n'obukadde bw'ensimbi. Anjivumirira lwansaba municipal council terina mirimu gye yatandikawo bantu gye bagenda kukola abantu abatunda amafuta bafuna akasente katono nnyo $9,000 n'atunda ekidomola ky'amafuta n'atunda n'afunako $1,000 n'abeerawo n'alyako ne famire ye olwaleero nga ebbula y'emirimu ate tukubiriza abantu okutandikawo emirimu omuntu atandisawo amafuta yetaaga kulungamizibwa nti wamala ogasubula ogakuuma otya mu budde obw'ekiro oba okugeewala ogakoze okufuuka ag'obulabe gy'oli neesigama mbu tubayigganye. Ensonga ey'abannaffe abatunda amafuta ag'enjawulo mu ggwanga lyonna otwaliza awamu kubanga tawuni ezisinga obungi bonna w'ogenda abantu batunda amafuta ku mbalaza mu byalo kiyambyeko okweyimirizaawo mu kutunda amafuta ago naye nze nsaba nti ekyokubagoba si ensonga enkulu. Mu mbeera efaanaganako bw'etyo poliisi okuva mu kitundu ekya Busoga ey'obuvanjuba mu disitulikiti y'e Bugiri erabudde abantu bonna okubeera beegendereza ennyo naddala eri ebimotoka by'amafuta ebiba bigudde obutabisemberera kubanga ebiseera ebisinga abantu bangi abafiirwa obulamu bwabwe nga bagenze okusenda amafuta kyokka oluvannyuma ne balyoka bitumbuka omuliro. Omwogezi wa poliisi okuva mu kitundu ekya Busoga ey'obuvanjuba ng'ono superintendent wa poliisi Michael Kafaayo ategeezezza nti waliwo ekimotoka eky'amafuta ekyagudde ku kyalo ekiyitibwa Wanjuki ekisangibwa ku luguudo oluva eyiganga okudda mu bitundu eby'Ebusiya eyo mu disitulikiti y'e Bugiri kyokka abantu babulijjo ne balooka baddukayo babeeko engeri gye basobola okuba nga basena amafuta nga beerabidde ebigenze bibeerawo emabega mu bitundu eby'e Bugiri awamu ne mu Kampala. Kaakati okusinziira ku ono nga yogezeganya mu mukono ekitongole kya Molo ekya Nabasa ng'ayita mu David Katuwagubi aliko by'atangaazizza. Tusemangu nnyo kutandika okuba amafuta naye wabula ekyataasizaamuko nti kyabadde kyetiiza mafuta ga diesel omanyi diesel etakwatirawo mangu muliro ekyo kyayambyeko ekyataasizaamuko naye wabula baasenya amafuta poliisi yagenza okujja nga babayisaawo okutuukawo twatuuseewo awo nga
abantu bangi basenye mu bidomoola naye baaduse ne bagenda n'amafuta ago. Naye kyenjagala okubalabulamu nti bannange wano kino kyo kyafuuka kya lulango. Buli motoka y'amafuta egwa wano bantu baagala nnyo okujja okubba amafuta. Naye weerabidde nti waliwo akabenje akaliko e Buseesa wano akaviiramu abantu okufa mu bungi. Era njagala kubawabula nti bannange wadde buli omu aga nti enjala eyitiridde naye amafuta go kintu kyakabenje nnyo. Onyukidde olunaku olwaleero ng'abatuuze abawangalira ku kyalo Bugaga egisangibwa mu mulokwa gw'Ebulogo Omugombe Namwendwa mu disitulikiti y'e Kamuli na buli kati bakyabutikiddwa entiisa nga leo tujjidde ku mpewo nga bangi nga bakyazikuba mu ngeri y'amakiikakiika nga beewuunya abaana babiri ababadde bagenze mu kirombe okusima amayinja ate ekirombe okuba buutikiro kakana nga bafiiriddewo. Ababiri bano kutegerekezeko obuyinza Saadi wa myaka 10 ne Mukasa Ibrahim wa myaka 7. Abamu ku batuuze mu kyokyi nabo ogeziganyizaamu ku n'ekitongole kya Mawulire ekya Nabasa baliko batubuulidde. Nze baaneta Sulaayi Mugote ow'Ebulogo mu zooni ey'Ebugaga. Kibaire essaawa ya nga 5 abaana bajja mu kirombe ne Bwamabaale okuzaanira omwo. Dadayo abaire atandise ng'alinoonereza agiira okuyikirira agiira otuukeyo ng'abaana balikola ki balikulira yakuba enduulu wakubya enduulu walumuka avaayo era tugiira otuuka awo mu kirombe omwo ng'ettaka ligwire ku baana ng'era balikola ki balikulira abakadula abatoola abataamuza nga tuli batwala mu idwaliro owundi yafiira mu nnyira Izeka omundi ali mu idwaliro Namwendwa. Nze ndiyo wa Henry Senzire Loba kuncho kuno kwolwaleero luno esimula lye Namwendwa ku kyalo ekyawula Bulogo Namwendwa kukyere kuncho batunda n'amabaale gaibwe trip esoose Kaakati ssentebe w'eroso ey'okusatu y'eggomba y'e Namwendwa mu disitulikiti y'e Kamuli ng'ono epaasi Mugweri akasizza bino byonna kyokka n'alyoka wanjagira abazadde okusobola okuba nga bwe tebakugira abaana okugenda mu bifo eby'obulabe nga bino ng'agamba nti ebiseera bino abaana bonna balina kubeera ku masomero wabula sigenda mu bifo nga bino ebiviirako okufiira obulamu bwabwe. Abaana babiri ababere bagira okuzaana nga bali kuzaanira mu kiina kye batoola mu mara bwe bagwire ettaka bwe libagwirire era baabatoola nga bombi embeera mbi kyambi nga bali kutwalibwa mu irwaliro omu kubo yafa era ng'afiire ni Biyinza Hasadi. Abaana bano babayibwe ni Waiswa Ibra aye ni ku kyalo aziraku era n'amawulire gano ezira kyaidi kyokka ni maama waibwe yeena azirawo. Abaana bano baba ni dada waibwe omukaire Mirieta Nambala nga yeena wa mu Bugaga. So nekyo kikangabwa owundi akaali mulamu. Meanwhile kiina kino eri abantu zoire ngeri abasimamu amabaale olw'okwebesaawo mbeera na bulidaye gira okukyekebeda nga kitemo ino. Eyo nga tuvuddewo wonnyukidde olunaku olwaleero ng'omusomesa okuva ku ssomero lya gavumenti eriyitibwa erya Buyende Township Primary School abadde ku pikipiki ng'ali mu kuva ku ssomero oluvannyuma lw'okusomesa abayizi ategerekese nga Okurutu Patrick ng'ono atomeddwa kitwakita mu bitundu eby'Obuyende okukana nga bw'ati afiiriddewo. Kigamba okuba nti ono abadde ku pikipiki ng'ali mu kuba nga bwadde adda waka ekimotoka ekibadde kidduka emisinde egikira egy'akaweewo ne kiryoka kimutomera era nga mutazzeemu kwenyeenya. Okusinza ku avunaanyizibwa ku nsonga z'okulondoola amasomero muyite ngono ye Grace Bukado ogweziganyiza mukono Nabasa n'alukakasa akabenje kano era ng'ategeezezza nga basaaliddwa nnyo oluvannyuma lw'okufiirwa omusomesa ono afiiridde mu maanyi. Aliwo omusomesa wa Ssasuniza Kisumeta y'Okurutu Patrick abasomesa Buyende Township Primary School saabazwe ng'azwa saidi gye Ikanda ng'adera kyuga wa mbago gimuhendere embago egigirima gimuhendere fiira gwepikirira on spot esetuukiramu. Mu mbeera y'emu waliwo akabenje akalala akafiiriddemu abantu babiri okuva mu bitundu ebya disitulikiti y'e Lwoka nga tukitegeddeko akafiiddemu omuntu omu mu bitundu bino eby'e Lwoka nga tukitegeddeko nti wa bodaboda namba URA 617E agamba okuba nti onatomeddwa n'ekimotoka ekyaloola ekibaddeko ebinamba ebinene namba UPF era okukana nga bw'ati afudde. Kigambwa nti waliwo n'omu asobodde okuba nga bw'ati awona n'addusibwa mu ddwaliro okusobola okufuna obujjanjabi era nga mu kiseera kino byasiba bikutuka.